mugamba mutya abali Kachumba TV so by MC Prince Ivo alwalero nsazeewo nkolere kene mukono ekifo bakiyita Grand Progress Gardens ekisangibwa mukono na suuti bakiyita na suuti uterevu nnyo mukono kati nno tuli mu kanivo egenda kumala ennaku 3 onako olwaleero onako olwenkya n'olwaluli olwaleero tufunye ozambe n'abakuba ozambe sivula bwe namusanze ng'akkirira kati nno leero gwe tufunye onako olwenkya ate waliyo Lydia Jasmine waliyo Star Boss that's big eye n'abalala bangi nnyo ate kunako olwosande tukigale massive nnyo kigenda beera kiyitirivu nnyo kati nno waliwo swimming pool waliwo eri campfire waliwo ebyokuzanyisa by'abaana eri wakyemmanga so buli mbeera eri positive nnyo live band egenda maaso awokusulawe wali ebyokunywa weebiri yitake mukono ogenda beera nga ate ekintu kiri positive nnyo ngenda soka nkulage ozambe ng'ali ku stage abakyamulemuko munyumirwe ate nga bwe mulambula ne ku kifo ngenda kibala Inamisante na Gaza chacha gamba na kushukuru
mutende kaze kumwambo zinanga mulalo wa malako mutende mandana takwali zinanga masana masoso sakete atumukame oh same inamisa jamina wakumene mikaza misana kuna inamisa jamina wakumene mikaza misana kuna kuna soso masoso kale seo naije bale weyanjira bakulaba ku TV tuwulira amanya kutuliwa wano. Okay, nze Agnes Ajuna ndi PR wa Grand Proclus Gardens era we tuli sawa zino. Kyekiriwo ekyamanyi kyekitulese wano lunaku lwaleero. Leero 20 tutandise kanivo yaffe egenda okumala ennaku 3 sejja kubeggwa ku Sunday wano e Mukono ena suit. Kino ekifo kipya oba kibadde ebbanga lyonna? Kipya si kipya nnyo naye tubadde tunaba kilaunchinga okuyingira mu bivulu ne events as such. Tubadde tukola weddings, graduation parties, birthday parties, conferences n'abaana okujja okuwuga naye kati tuli mu ki opening up tutandika okukola ebivulu kyovola tutandise ne carnival. Bayingi kiboletedde bannamukono ennasu okulaba nti ekifo bakitegeerera ddala. Twatandise ne live band olunaku lwaleero then n'omuyimbi wa Ozambe naye abaddewo naye kati enkya tulinayo Lydia Jasmine, tulinayo Big Eye n'abayimbi abalala mostly ba upcoming. So enkya bagenda kujja ku Saturday then ku Sunday tujja beera ne Amarola family. Yes. Okuyingira mmeka? Okuyingira mutwalo gwokka buli lunaku. Omutwalo gwokka? Gwokka buli lunaku. Abantu balinganga abayingiridde obwereere nga ntono. Mutwalo gwokka buli lunaku bw'ojja ng'osasula omutwalo ku geti ng'oyingira bw'oba oyagala okuwuga ng'oyongerayo omutwalo omulala ng'ojja ng'owuga. Ate kati bwe tujja ku byokulya. Byokulya tulina ebyokulya weebiri byonna biri sitali. Tulina barbecues ez'enjawulo, tulina embuzi, tulina pork, tulina n'enkoko, tulina ne salads n'ebyokunywa bingi, all sorts of drinks, tulina ne cocktails ziriwo. Abayimbi abo bantu b'ekitundu be basazeewo bayimwe abantu ne mugamba bano be babasaanira. Twasinzidde ku abantu be basinga okuwuliriza mu kino ekitundu ne tugeejinga ne tugamba katuleete bano nga be balina support ewerako wano mu kitundu ky'enasuti e Mukono. Tetwasinzidde sebo. Festival egenda kubeerayo buli mwaka oba just mutumulisaamu na kutujjawo? Actually not once in a year. Twagala kukolayo like emirundi 2 buli mwaka. Ekifo abantu bakimanye bulungi, to becoming very familiar with them, tutambuze ekifo kino. Yes. Kiki ekyawula ekifo kino ne buno obufoofuko obuli mu Mukono wano? Ekino ekifo first of all kinene, kigazi, kirimu gardens za mirundi nga 5, kwegamba wasobola obeerawo functions nga 3 omulundi gumu nga tezi-interruptinga zinnazo. Tulina swimming pool yaffe eri mu Uganda esinga obunene wano mu Mukono eri standard. N'abaana amasomero gatandise okujja ogikozesa. Musobola okukolayo mini competitions. Tulina Kids Park nene bulungi, abaana bajja ne beeyagala ng'ate security weeri. Tulina ebyokunywa bingi, tulina like wagazi waliwo ambience ng'ewera. Ojja n'owewezaako ku birowoozo, bw'oba oyagala quiet time, bw'oba oyagala band naye ebeerawo, bw'oba oyagala kuwuga ng'ojja ng'owuga. Kwegamba there are a lot of activities happening in the same place. Security tuyimiridde tujjapo amasimu gaffe n'ebyetuyise nabyo. Tosobola kweraliikirira ku security. Tulina both private security, tulina ne police weeri buli wamu, ate n'ekifo kiri enclosed bulungi nnyo, so tewaliwo kavuyo konna kasobola beerawo ng'oba esimu yange ebuzeemu oba babbye amataala mu mmotoka, ekyo tekisobola beerawo. The place is very safe. Yes. Obaka obusembayo nga tutandika festival eno? Tumaliriza olunaku olusoose, tukyesuuza abantu b'e Mukono n'emirirwano okujja enkya mu bungi, mujje mweyagale weekend tugitetenkanye,
tunywe tulye tuwulirize music tumanyagane kino ekintu mukono tukiteeke ku mutindo omulala n'abantu abali ewabweru bajje beyagalire mu kifo kyaffe kino. Twategese tents, so tulina campfire after nga music wenaba eweweddemukko nga waliyo campfire, then oluvannyuma so waliwo tents gye ziri sobola okusulawo paka enkya n'ozukkiramu n'otandika okukola aerobics. Bw'ova mu kibuga otuuka e Mukono mu town n'okwata ekyebugerere just 1 kilometer from town waliwo ekyapa ku left ku side ya left kuliko ekyapa kya Grand Park Close okkirira bukirizi oba otuuse